Allah ebyo byonna ebitali Allah rabbul alamin bitonde bya Allah ekyetteeka gye biri kubeera nga bimusinza Allah obutabaako nakye bisinza kirala kyonna kitaliye. Allah waffe tabaraka wa ta'ala ekyamazima bubeera buli az'amaanyi bunene omuntu okulekawo eyamutonda ate n'asinza ekitonde kye yatonda, omuntu okulekawo katonda Allah omulamu eyeyimirizaawo ate n'asinza ebyo ebifu. Waliwo abantu abasinza abantu bannaabwe, najje nawulidde katonda babadde basinza katonda yafudde ne batuuka n'okulonda omusika eyazze mu kifo kya katonda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gwabadde bayinanga omutonzi waabwe takyaliwo, omuntu n'atafumintiriza kwebuuza bwekiba nga kituufu ne katonda asaanidde okusinzibwa bwe yali tannaba kubeerawo ebyaliwo ani yabiteekawo, bw'avuddewo afudde ebisigaddewo byalesewo ani abitambuza, ye ekibuuzo ekinene ani amusse? Kubanga okufa kyekintu nga n'omuntu abadde ayagala okwetta olw'ebirowoozo ebingi, emitawaana, bizibu, mabanja, singa okufa kumwegezaamu n'asimattuka bw'ati ekirowoozo akivaako, kubanga kyaba ayolekedde oba akaseera ako kyayitamu kimugejjako okusinga embeera gye yabadde abaze. Bagamba nti omuntu wabanga agenda kwetta neyeekanga omusota eyandibadde yeewaayo gye guli, awo n'omuguwa gwe nomulaba nga atadduse. Kati okufa musiiba munene nti omuntu gumutuusibwako lwa mpaka nga si kwagala kwe. Naye ekibuuzo kigamba kati wekibanga eriyo katonda atali Allah, bano ababadde bayitibwa bakatonda okufa kwabwe ani oyo atta bakatonda? Tolaba nti atta bakatonda munene osinga bakatonda batta gwe tusaanye okusinza Allah? Abasiraamu yonna gye twaddukira, abaddu bonna gye bali bano tusoma nabo ku mikutu gino, yonna gye waddukira mu kusinza lubaale, mu kusinza endiga baakibuuka tebazirya, mu kusinza amayembe, misambwa, amajinni oba ng'ozingidde wamu, kusinza miti, kusinza bafuzi bannono. Omuntu n'awulira nga okwogera kabaka enjogera gy'atayagala kimuzitoowerera, naye nga tafuddeyo nti mu ekyo ekyogerwa ne kabaka waffe awo yasukka ekikomo, n'ateebuuza kati ekibanga kizitoye nga toogedde kabaka mu njogera ye gy'atayagadde, kiri kitya ate ku Allah tabaraka wa ta'ala nga Allah agambye mulye endiga ate Ssaabasajja n'agamba temugikwatako? Okudisikasinga ku nsonga eyo omusiraamu alaba nga kinene kyawuwemu, tebalaba kabaka mukamwa. Kale we tutwala ekyo ntalaba mukamwa, kati Allah yalaba mukamwa. Bwe kiba nga weeraliikiridde omwana, kati ate omuzadde ye wa wansi ku mwana gwazaala? Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin asaanye aweebwe ekitiibwa, asaanye Allah asusibwe ku bitonde bye yatonda.
bino tubyogera njogera n'abasiraamu n'abaagala okusiramuka soogera na buli muntu kuba obyogera waliwo batabitegeererako ddala nga bo kati waakolesebwa university ontemugamba nti bosa ali endiga tosiddamu soogera naabo just bebeetadde mu waaka wa university njogera n'abasiraamu n'abo abaagala okusiramuka baganda bange Allah waffe rabbul alamin omutonzi w'ebitonde byonna gwe tusaanye okusinza teweeteka ku pressure kubana bakatonda babiri kubana Allah kubana bitonde Allah gamba kino kitonde kigamba kiri ogenda funa confusion ogenda gondera ekitonde mu kujeemera Allah ate nga alina okuweebwa obudde alina okuwulirizibwa mu kusooka wakati ne mu kusembayo ye Allah tabaraka wa taala eri abakkiriza Allah eri abasiraamu eri abategeera omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baganda bange Allah gwe twogerako atumanyi yatumanya atutegeera tutawaana kukola kungulu kirala ne mundo ina kirala tutawaana kusinza Allah kunguluwo nga mundo obisseemu bukafiiri Allah kumanyi munda ne kungulu olaba newonyiga ku liiso Allah ye amanyi lwaki olinyize rabbul alamin abantu abasinga bakola shiriki naddala abo abeefuula abasiraamu bakola obushiriku n'enkofiira ne jiribaabu n'amakanzu n'ebikaaya bakola shiriki nga bamukwese oba muntegeera erowooza mbu Allah tabalaba sitegeera bantu abo ntegeera yaabo abo bagamba Allah tabalaba wano wajja muzikiti muga ati batugamba ofuemi wallahi Mungu golaba amannyo nga maddugavu ati amannyo gono gafuna buzibu ki yalinga agaseesesa mu kyoto yabatika empafu nga mufuyi wa mmindi naye nga wano mu maaso g'abantu alayira Allah era abantu abasinga shiriki tamukolera wano mukono nga wawana emikono agenda wala Bugerere Masaka kati abashiriku ba wano bakolera Busoga abebusoga bakolera wano abantu bakolera Bunyoro naye ku lwaki bakweka abantu bannaabwe empisa zaabwe ez'envundu ez'okusamira ez'okuziika abaana mu bizimbe banoonya ssente Allahu almusta'an baganda bange Allah asinzibwa yekka ate nkiddingana sibyampaka ate nga wengeno baga nti sibyampaka okugamba nti sembera wano sibyampaka just kujjukiza nti wano wasinga empeera kiba kimala era ayagala empeera olanga ajja mpola mpola nga aterera we ziri zisinga obungi kati omuntu okubeera omusiraamu sibyampaka just kukunnyonnyola n'omatira bw'omatira n'osiramuka bw'osiramuka ne weetukuzaako obushiriku bwonna kusinza ntaana kuwalula balongo kwabya nnyimbe gwe newonaagamba muli mu mutima ntize mpulira eddiini njagala nga bw'oyabya ennyimbe toli musiraamu oyagala eddiini nga bw'oyalula abalongo toli musiraamu just ojagala ne okay kale ye eddiini tekwagala nakondoza kasoboka ogyesibako buki bwesibi kuba eddiini erina byeyagala obeere kwagale oganya obikola wabula gokanya kimunze eddiini endi kumuki ku mutima ate nga n'obukafiri bukuli ku mutima n'ekyo baganda bange basiraamu Allah waffe asinzibwa yekka oyo Allah tumusaba asse ebyengera n'emirembe ku nabbi we ate nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliko ekigambo kinene Imam Muslimu rahimahullah yakiripotinga mu kitabo kye Sahih al-Muslim yagamba nti walladhi nafsi biyadihi Nabi Muhammad yagamba nti ndayiro oyo sallallahu alaihi wasallam aleze omwoyo gwange mu mikono gye nam etukirizibwa okulayira bwe tutyo tulayira oyo aleze emyoyo gyaffe mu mikono gye abange Allah emyoyo gyaffe giri mu mikono gyani gye Allah subhanahu wa ta'ala obangeze ntya
sigamba nga gwe boolabirira abaana bo kuba nakati tomanyi we bali ntegereka era tomanyi we bali kimala ne mukyalawo gwe omulabirira bwotyo bwogamba naye tomanyi nakati kyakola zino saawa Allah ye tuli mu mikono gye in that n'ekinakutuukako nga kirungi amala kikkiriza amala kiwa passage ekinakutuukako nga kibi amala kiwa passage ebikwatako byonna biri mu mikono gya Allah kumanya nga Allah akuuma emyoyo ne bwe tugenda okwebaka taguleka buli ssaawa mu bbanga agukima n'agutwala gulina 24/7 surveillance tagujjaako security yagulabirira kati abakkiriza bo babitegeera emyoyo gyaffe giri mu mikono gyani mikono gya Allah tewali ayinza gituukako nga tamaze kuyita ku Allah ate Allah tayitwako oba bitegereka buli kituuka gye guli Allah yaba akkiriza kikole kituukeyo kati yagamba nti wallazi nafsi biyadihi nairo oyo aleze omwoyo gwange mu mikono gye la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma tewali yenna ampulirako mu ummeno yahudiyu omuyudaaya yenna wala nasraniyu yadde omunassara katugambe nti omukulisitaayo yenna ntegereka kubanga tulina abakkiriza yenze nani naawe nsaba Allah akituwe kuba kibi nnyo okweyita omukkiriza naye nga mu maaso ga Allah tobeera nko mukkiriza kyabbeeyi gweokwerabanga atali mukkiriza ng'ate ye Allah akulaba oli mukkiriza zaani gweokwewaana nga mu maaso ga Allah tuli mukkiriza kati waliwo kiraasi eyaffe abakkiriza n'obaawo kiraasi ey'abashiriku oba ntegereka abashiriku ono omushiriku abamanyi ku Allah naye ng'agamba Allah tamala balina n'eŋŋombo yaabwe ebaanika nti lubaala embeera nga n'embiro kwotadde omanyanga oyo mushiriku mbu katonda musabe nga naye weesabya kumaki ku magezi subhanallah kati ate katonda kitegeeza eriyo omushiriku yakimanyi nti waliwo ayinza okukola in case singa Allah aba alemeddwa astagfirullah kano wabawo n'abakafiiri bo baawakanyiza ddala Allah subhanahu wa ta'ala be bana beyita bakristaayo nam abo kane kikowunyisa eno eddiini ya Allah yeewunyisa eddiini ya Allah eri ku mapeesa you just press a button nobawaako eggula bano abakafiiri w'omulembe guno ogw'omubaka nabi Muhammad sallama okimanyi nti baali mubo baali bakkiriza ng'omubaka tannatumwa alayhi salatu wassalamu bwe baamuwakanya Allah n'agoba enzikiriza yaabwe kubanga ekiseera kyatuukanga okubeera kwabo abakkiriza ku bye baali bakkiriza nga baali balina okugattako okukkiriza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasabaagaana omukkiriza omubaka n'abalangirirako bino alayhi salatu wassalamu yagamba nti thumma yamuutu amaze okumpulirako omuyahudi n'omunasaara omukulisitaayo yenna oluvannyuma naafa walamu yu'min billadhi ursiltu bihi n'atakkiriza ebyo ebyantumwa nabyo illa kaana min ahli nnar kujjako abeera mu bantu ba mu muliro muntu yenna afa nga si musiraamu tutoddanga ne mu kubbali okubikumakanyako ebirowoozo naye kakati seeka nti olaba abantu abo abamu sebo bakola ebirungi gwe tandika ottagaliramu eno eddiini si yakulaba nakuwulira nakulowooza nakwagala eno eddiini ya mulezi wa bitonde ayina kyayagala okole si gwe kyoyagala kituufu byogamba nti bayunganga eŋŋanda bayambanga abanaku be bali mu UN no problem baagaana okukola ekikulu ne bakola ebitalina makulu baagaana okukkiriza Allah kino ekigamba nasobola kitegeera si bano oli mufumbo n'engoma zekwerowooza la ilaha illallah asase kuga nti ayagala ansa ki n'oli mufumbo eri emyaka nga wali oli mufumbo wabaawo obuzibu just nga si yagamba mbu olina kyolinda kati oli mufumbo toli mufumbo
Allah akumire mukyala we ya rabbi ate abakwongera babulayo obinako obusobozi mukyala wo singa akumma ensonga enkulu nam stories emboze I'm just trying to edit kubanga waliwo singa agaana okunyumyako naawe munnange baneiba munnange amasanze baddeko n'agaana emboozi ne bwaleeta ttooke ne bwaleeta nkoko ne bwaba ayazeeko masuuka ga Japani buli kiddirira ekyo kibeera haramu muntegeerayo olabye ddala nga kasasiro n'amata goyagala ennyo bagalina okubala etteke ne gayiika n'eri era kati abakulu baga nti wallahi nange kyantuukako abantu batabuka ne bavaako waya gwe walese nga wa wayaringi osanga yali wireless gwe buuza kawuma ebyo ebintu obiraba kati ekireese obuzibu alese ekikulu n'akola ye byalowoozezza ng'omuntu n'akola mayina kino kyekikulu kyalese atajja agulumbukana n'ebiki awo byonna ebiera bimaze sazibwamu eri ensonga wallahi kasiteetereera emmere neba temulimu munnyo omugandi nange nemba nzenfumbira nsobola okwerabira tewali buzibu leeta nyongera nako omugumya kubanga ensonga yateredde kati gwe bino byonyumya bayamba abantu balina empisa ennungi tebenda ebyo gw'oli mu bujwangawo ekinene baakisudde dda baaganya okukkiriza Allah ne bamuzaaza abaana nga Allah yagamba sikola ki sizaala baganda bange basiraamu bino tukyalina chance ebiwulira tozannyira ku nzikirizayo bonna buli yagizannyiramu Allah yamuteega ate Allah obuzibu bwe buli nti kasita omala okuggulirwa enzigi z'emagombe toddamu kuwulizaganya biri mabega tewali afa okujjako yeegomba dda atoole shahada dini musiramu ogiraba nkalubomu kubanga ye ddiini ng'ozze kusaala swalaayo imaamu nakkalakata ogw'obwenzi eddakiika 10 ng'ali kuggulu nga subhanallah ye bannange ate muzira eddiini endala evo bawulira nga babutukuza kitegeeza entandikwa yaabo bakakasa nti butandika buki buyonjo bw'okimazeeyo kale tugende n'ekyo kasooto tuwa amanya n'ekifo gy'obiira bamanye ani addamu ebibuuzo bwaki babutandika buyonjo ng'oli bwagambye that's why nti bwe bamala obutuuka eri abakulu batandikira ku kyakubutukuza ate ffe waffe teriyo ntandikwa ezo bibeera bifu era tukivumirira kubanga oba okoze ezambi maaso ga Allah nekiba okuziba weeziri eddiini yaffe erimu enyweza era abamu ekibagaano gikola mbu owa eddiini emalako emikya bo balowooza mbu kasa tebaagikola ne batagwebwako mirembe mbu ne mulamu obuddako era bali safe ewaani Allah aga nti dhaluhum yakulu wayatamattau wayulhihimul umur baleke balye banywe beyagale obulamu bugenderere kasita banamala obbirya bagenda kujja wano bagenda kusasula buli yenna alina akawala k'obuukira kagganya okuwasa olwokuba olina bw'omalira ebizibu byo kati shekhe nja kuwasa siri redde olwokuba oyenda that's why toli redde no problem olunaku lw'olimanya results eza kino ekyawoomereranga lwekirikaawa kati kankweyo akafaananyi akangwa ennyo oyinza otayiza omuwala mu kikola ky'obwenzi nga yakakaza nti kitaawe yagenze Rwanda kumbe passport mzee yagyerabidde oba wakatandika onyumirwako 5 minutes omanyi byenjogera kati mzee yasolobitege okunyumirwa okwo byenjogera kati bano simufu oli yatali mufu tasabitege naye abafumbu okunyumirwa okwo kwengamba n'akonkona oluggi Allahu akbar simanyi oba obanga alinyeeko amajini system yonna evaako n'owulira amalusu nga gakaawa owuliranga emmundu ku luggi n'ogamba singa saze
kanogamba omwana mpite wanti ha emanju kufu eriko tata alina esumuluzo ayinza okunyonyera ensonga ezaka nti ogenda kukumwa n'ogamba mu mutima nti kale singa saakoze eki amakulu eno sweetness yonna ebadde zze olaba nga tebiina makulu akakadde kajja buli yawoomerwa akayirwe nensaba Allah mmwe nange tutereze nga tebinnakaawa osobola otereza ate buno omulembe gunyuma oyo omuwala yennyini gw'oyendako basobola omukuwa olaba mukuwa n'osula naye emyaka ena nga tomuwasanga kitegeeza steps kubulako ntini nnyo kwogera na muzeeyi yekka muzeeyi mahale kuwoowa ebisigadde byonna mwabibuukabuuka dda naye n'osalawo ogende n'ezzambiri mu maaso ga Allah olw'okuba mbu abantu bonna bebakola ki bebakola ebintu ebimu kati abantu babikola olw'okuba abantu bonna bebakola kati ziba osanga omuwala afumbirwa nga mbeerera olw'okuba buli ali kuza talina mbuzi kati ko nabo neyange nagirese awo sina gazunga nawe nze mumenyera bwereere buli ali nawe wasuula embuzi ddayo gyeyo embuzi kubanga simanyi kuba akaddeko kubanga Allah mu mannya ge awolera eggwanga buli yagisuula bamanyira okukubiriza bannaabwe ati birine mu masomero nasomesa abamusebe bawungutufu birine mu masomero mwana sinya 6 mbu nkyali vagini byakisiru si byakisiru akadde kajja bajja kutegeera nti byakigezi kino Allah kyagamba nti tewali mukristaayo yenna omubaka yakyogera alayhi salatu wassalamu yawulira ku mbaka nabi Muhammad sallallahu n'agaana okumukkiriza okujjako Allah agenda mussa mu muliro balabanga ebyolusango ne obyogera waliwo n'abasiraamu abamu abali maybe they have mental disturbance oba sikyo nga balinamu obukufaalu mu mitima gonna madiini bw'obayamba kuba kati bino ebintu abantu abamu abatali basiraamu banywererayo ku lw'ebigambo zonna ddiini Christianity was the first here webiti ebyekijinga byogera nga osanga n'esiraamu nga kijja kigwirana kimusa akikomentinga muve ku ddiini z'abantu abalala somesa ku busiraamu bukka ng'osobola okujja n'eyogera ku bya ng'osaba akalulu ng'oli wa nuupu n'otoyogera ku NRM oba ozze kukola ki ku kadaala wabitegereka byenjogera osobola okujja mu kisaawe eky'omupiira nogamba ngenda kukolako ttiimu yange yokka niwafuna galubini nga ziri ku Arsenal yokka era zimani ziyitamu maniyu omwana ogiraba yadde nga togyagala si gye wazze olulaba naye webazannyira weewamu tosobola kukakasa bantu busiraamu kyeki nga tobalaze kyennyume kya busiraamu omuntu yenna ali ku kitali busiraamu takulumya mutwe leka babe ne kyati zitemya ng'omuntu ofiisi zonna eza gavumenti mu nsi yonna be bazirimu balina ssente balina emmotoka ez'amaanyi balina abawala balina abalenzi balina ebibanja ebyo bya duniya wano Allah atwagaza bukkiriza era Allah atwagaza bwino olwo omukyala ku midiyo kwagenda avuma Allah bino si byakuvuma kozi ng'omuntu mugwagwa yazze buzimu mu byatategeera bino ebyeddiini si byakuvuma ebyeddiini bya bwino kuba eddiini si yaffe eddiini yani ya Allah kati gwoba zze ng'oli mulokole yogera ebya Yesu byayogedde lwaki gw'omwogerera fere twogerera Allah omwogerera nga nani agamba omwogerera ani yakuwa pamiti olaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagwako mu offside agenda okudde wakanga abakyala beekobanye bwajja mugamba owunya bubi ova kulya biki ng'owunya bubi ova kulya biki kandi nva kulya mubisi gwa njuki toguddira omubaka n'aga nti konange okuva n'olwaleero alayhi salatu wassalamu mbisi nguvuddeko Allah namugambira nti ya ayuha nabiyi wange gwe nabbi wange lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardati azwajik lwaki ofuula haramu
Allah kyakufuulira halali ng'onoonya kusiimisa bakyalabo naye Allah yatusaasira kinene yataasa umma eno mu aya yennyini n'amusonyiiramu nga naye nkusonyiye tokiddangamu kyennoonyamu olaba omubaka alayhi salatu wassalamu Allah yamugana okwogerera mu ddiini eno byayagala yayogeranga bya Allah kati olwaki gojja katuute okwogereramu ebibyo gwe gamba Allah yagamba kati ngoyo omukyala agenda avuma abasiraamu avuma eddiini abasiraamu bajja ne bagaseeka omukazi oyo tumukoledde ki umwagaza ki oyo yavumye eki olwajja nagamba Allah nti Allah mulalu kati nkubuuza Allah mulalu ekyokubiri yasoose kukyogera ekyokusatu bw'anaamala obyogera alagawa agenda eri oli bwe yayita omuki gwe baleke bajja kwogeraganya Firawuna nga yakola amalala Firawuna yali mugagga yali pulezidenti yali minisita yali buli kalungi naye akaddeko okufa we kaatuuka muni bye yagamba amantu birabbi yagamba nti amantu billazi aye mbuzeeko yagamba nzikiriza oyo gwe bakkiriza abaana baani ba Isirayiri teyagamba nti nzikiriza Allah kuba ti katonda wange yayitira mu bano amakulu nti akkiririza era mu kujeema Allah n'amugamba nti gwe totawaana akadde kakoze ki kaweddeyo era Jibrilu teyakola yakwata tosingiri mussa mu kamwa sirika tolajana badde nga bakolako ddawa ng'ogaanye baganda bange basiraamu tukkirize Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bino bigenda tuwukira bino byenjogera ojja sobola obyogera naawe ono ne bwa tali musiraamu omugamba nti obutabeera musiraamu kibi si musango era bwata muvuma oba omugamba ekimutaasa babeera bali mu ddiini ng'asaba olwayagala bw'abazze mu mmisa ngenda kuggwa tebalinawo sentence mu kyaki egamba nti azze ngegenda kuggwa olina kukola bwoti era naye aviirayo bamaze okusaba berilawuze ebintu ebyo byonna birilawuze mu bizinensi bali mu haramu ataliiko avunaana be bakulya zi banka ezijja ku bantu emaali yaabwe mu bulyaz'amaanyi bawasa omukyalo ogwo ne bavumirira eddiini yaffe ekkiriza okuwasa abakyala bameka ne balyoka bakola abamu mu bo ne bakola obwamalaaya agenda okufa ne baleeta abakyala 30 nga basinga n'ennamba y'abaana abafa bawasa abakyala 4 bamuleka ne bayingirawo 6 nakane gavumenti yabayamba obutatekerera bamulekwa bano kasita bajja nga ono namwandu ow'empeta agamba abadde n'omukyalo omu nga bakebera DNA kati omufu wadde omanya akaduuka kako n'abaana bo 3 abaana 6 bonna gavumenti ne batusa akaduuka ako tusaba Allah zinamu atuwa okubitegeera era atuwa okugoberera omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eddiini yaffe ennyangu singa kugamba tutwagisanga yatambula dda sibe kibi omusiraamu abayitawo ku muzikiti nga bazinaga naye lwakisitandika okusaala nayingira atandikira mu swala naye nga eddiini yaffe etandikira ku swala eddiini yaffe etandikira wa shahada musiraamu yali ali awo baneiba bonna basiibye naga nti mwasiibye te naku kati ni 3 ntandise nayingirawo eddiini yagiyingirira mulamazaani era obusiraamu bwetolera ku kisiibo era abuuza leero mmeka batansana n'opostinga balinga abalwadde b'emitwe batansana n'opostinga 49 days tulamanzaani eyo enkola si yaffe kati 49 singa guno omwezi gubanja ne gukuba mu 29 guli ne gujjuza 3 kati bibyo badde ng'otubali ogenda tugamba oti tebatugamba kumala laba kuki bazibala nga n'oyo apostinga aforwardinga tasaala atudde mu ssabo mwaforwardingira 49 days tulamanzaani ebintu yagwamu biki bigwe ekyo sheekhe kyeyagamba Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah oyo mwalimu kasita owulira ng'omuntu amuvuma
amukakkanya oba amuwalana omanya bimu ku bibinja ebyabula yadde nga bambala enkofiira kubanga Allah amuyisizaako kinene yatawaanya ababuze kiri nti oli munnabida oli mukafiri ebinja by'abashiya ebyakafuwala yategeka irimu y'omu ku baalimu abaasimba ensonga egamba toyogerera mu busiraamu nga tolina woobijja mwalimu yajjanga n'asoma kutuba n'enyuma noga sheekh madde nsoma ku hadisi eyo nange nsomezako nti hadisi nja kugikuleetera nungi yagikuleetera n'ogimusabira emyaka emeka nga tamanyi weeri olwo yajja n'asomesa ewaffe okwera ennyumba ekiro omubaka yagamba alayhi salaamu kireeta obwavu okwesiimuula amazzi ng'omaze okunaaba kireeta obwavu yayogera ebintu sani waliko mukutube tewalimu yayogera ebintu byalinga 15 nengamba astaghfirullah sijja kujajinga nsirabyeko nga sheekh badde nsaba ku kutuba eri gye watusomesezza hadithi eyo nange najagadde ngenda kugireetera gye nasuze sijeri nakugifuna nakati kubanga byali ayogera yawaayiriza nabbi Muhammad sallama naye nga ebyo bigambo hadithi za baganda kwera ennyumba ekiro kusala enjala ekiro nga bwe yabyogera byonna hadithi za wano zaffe za baganda neyo yali abigatta yagamba nabbi Muhammad sallama kati oyo mwalimu Muhammad ibn Abdul Wahhab yatuyamba okutangira abantu okutemerera Allah ne nabbi Muhammad sallama era nowembanga nsomeseza wano ekigambo nekintagalako mwalimu nanga nti hadithi nno gye wasomye yabaddemu obuzibu bwe buno buti nkomawo ku media ne mbaga nti hadithi eyo yali nkyamu kubanga ndi mukozi waliwo ansasula naye abalimu abajja kuno n'akalakata kutuba n'enyuma bamanyi noleeta omuntu nga busesa nemugamba hadithi gye wagambye nti hadithi eno njagikuleetera n'akyusa n'ekkubo tali ku muntu amusumbuwa tamanyi weeri kati sheekh siyava agamba nti kyatteeka ku buli muntu okumanya ensonga mmeka yenna omusiraamu newoolaba abantu batwataakinga omugambye Allah yagamba n'akulumba kuba waliwo omwazini wa wano waali kwakyengeri omukola leero dakiika z'okwanza nazisindika muziriisa ze yagambye mba ngenda ganze mmanjayo zaazaani tulina kukoma 3 inshallah tukwatireko ya rabbi inshallah sinyangu ya rabbi الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد nga mmaliriza zikiri eyo mbakubiriza tugisomenga era bamala okwazina
ngambye nti sheekhe yagamba kyateeka eri buli musiraamu yenna okuba nga amanye ensonga nnya bw'oba onaawangala ng'oli musiraamu, kuba oluusi obutamanya kintu wekigwa kikugayaaza n'okola ensobi gy'olabanga entono nga nnene maaso gani maaso ga Allah. Jjo nabadde mu ddalusi y'abakyala ne twogera ku nsonga esinga obubaluma. Kitegedde gwe kiri nti yogera kuwasa abakyala bameka ddala nga ye mufumbo, wallahi akufiirako. Ne nabadde nina kyenjagala okujjayo ne bakijjayo nga sinaba natandika. Bwe nagambye nti bannange muzimu ku nsonga esinga obubaluma muntu kugamba nti Allah yagamba tuwasa abakyala bameka, tukkirizibwa okuwasa abakyala abawera abameka, ko mukyala siya nengamba nti ekyennyini kyembadde njagala. Ne mugamba wano wembadde njogera ngambye ntya nti Allah yakkiriza okuwasa abakyala abawera abameka, ng'obadde ogamba nti siya obadde oddamu ani? Mwazinyi agamba nti nze oba otegedde kyenjogedde? Oyo azze nagamba muzeeyi Abdussamadu agambye muleeyo emitwalo emeka? Siya mitwalo kale sisobola dde 1000. Kati muzeeyi Abdussamadu agiraga nti wayi omwana gwe nkutumidde azze gwe omutumye nti ye ogambye nsobola kumpola dde 1000 nti zingambye mwana akugambye atya? Agambye omutumye nkuwola emitwalo emeka? Owulira kasitooka kasa nti eyatumye yenze, kitegeeza kyozzeemu okizze mwani? Okimanyi nti abantu basinza Allah nga tebamutegeera. Wenjogedde ngambye Allah abantu abategeera Allah osobola mukola buli kyoyagala, kasoboka kati Allah. Naye obuzibu buli abantu kusinza Allah nga tebamutegeera. Kiba nti akola ekintu ekirina okukolebwa atannasiramuka ate nga yali munnamusiramu akola ki? Mwakikolera nga si naye ono kwali si buli kyetukola mu ddiini nti tukyagala. Ntera kyogera ekigambo ekyo kubanga nsinziira kuffe kennyini ababikola. Golowooza tewabaddewo wakugenda walala mu mukono wano wanooka wabaddeawo okubeera zino essaawa. Naye omuntu yamala kwebala munaga ati wayi zino essaawa ngemange zisoma ddiini yange. So bapakinga emmotoka wabweru ntozesanga waawo pikipiki, bapakinga ebigere, bapakinga engato bapakinga engato wali mu kagundi k'engato ne batuula. Ate ekisinga okubonesa nti waliwo abatuula awo nga bazitoosinga ffe abatudde wano, naye ng'atudde ye ali mu kusinza Allah. Kati okulaga nti bye tukola ebisinga si byonna, ekifu si bye twagala okukola, naye tubikola lwa kusinza ani? Nasanze obusiraamu mu muzikiti baada asiri ne mutiizi nga ne mugamba jangu tusaale Mustafa. N'atoka n'atuula n'antunuulira. Nuga Mustafa jangu tugenda kusaala. Seeka nze maze okukola ki? Oba omuyitira kulya ng'ava kulya ayinza oga nti kale wakiri n'alyako ennyama naye nze mbadde maze okukola ki? Tubikola naye nga n'ofuna chance wano singa tufuna chance nga tulinawo tuyinza okukikootinga mu ddiini nti omutukanga mu mwaka gwa 2023 mu mwezi ogusooka mugenda okumusaala asiri ne tusoma hadithi eyo nga ntuufu okuzza omusiraamu mu muzikiti ku asiri akufiirako. Olaba omuntu abeera mulamanzaani n'agamba nti naye kubulire singa okusiiba gwali mwaka mulamba kuba mpulira kiweddeko mangu. Kati wava mu yidi n'omuga nti sita bannaye sita tegenda kakalaba omuyaayo olwo
ogambye Ramadhani oyagala tukube mwaka 6 zikalubye yabadde akakasa oyo gosanga bye tukola naffe mu ddiini si byonna nti kyobadde oyagala okukola ekyo genda kukyakwayo ssente tewali ayina ssente ng'ayagala kuziwaayo Allah akola ssente nga omuntu ayagala zibe nga zijja gyali si ye kuziwaayo ye ssente tekiba buzeebuze waliwo atunulira omwana omuwala n'amusanyusa n'agamba nti singa oyo mwannyinaze nange kale noga nti singa kukawala kange wali wano kale ku basajja Allah tukwatiddemu offside kale abakyala atunulira oluvubuka lunaga nti kale singa kitoo kyange kino n'omukyala gwe mwatandika emboozi ng'omuyita sister brother watukesa nakufunamu interest agati lwaki ompita sister ndi sisitawo ayagala kyusa alaba kakati nno kyeŋŋamba nkigamba bakyala obanga oyanukula ku nsonga y'abakyala simanya 2 simanya 3 simanya 4 obanga mwegendereza ebyo abakyala banna babigumira bagendereramu kusiimisa Allah si lwakuba nti baali baagala era naawe osobola okukigumira singa omanya nti bino ebintu eyakyeyogera yaani Sheikh teyagamba nti eno eddiini okwanguyira gwe fuba olaba nti oba n'ensonga ze al-ilmu al-amalu bihi ad-da'watu ilayhi as-sabru ala al-adha fihi ezo Allah ensonga wazikuwezi eno eddiini era egenda kugondera ate bwe era ayogera ono yagamba nti al-ilmu wa huwa ma'rifatu llahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla ilmu jayogerako kumanya Allah kumanya nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumanya dini yennyini gy'olimu kyekiki naye ng'obimanya na bujulizi ono Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab tebamwagala abazuula mu ddiini tebamwagala ebibinja byabula kubanga byabula kuva ku bujulizi yenna gy'omusanze omusiraamu gy'awaŋŋangukidde ekirina omunywerezayo nti nze ndi ku mazima oba mujjayo bujulizi kino kyogenda okukola ani yagamba nti Allah kyogenda okukola ani yakisomesa ti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatyo awo tebaagala wa bwafuna hadisi nga ntuufu enkola aleeta nfu naye ng'efiira wa ate kuva kwoli gwe yajjako kyeyakolanga sallallahu alaihi wasallam n'agamba al-amalu bihi ad-da'watu ilayhi al-amalu bihi okukolera ku byotegedde omukyala yomu yanga nti nze seeka aya gye musome eyo nga mutuzzaako nze njimanyi n'agisoma n'agamba naye aya gyensinga obutaagala mu Qur'an wallahi siwayiriza nemugamba ekigambo kyeyogedde kikufulumya mu busiraamu n'agamba Allah anansaasira naye alaba tetuyitamu olowooza lwakyayogeza amaanyi bwe gati bye yamanya tabikolerako bw'aba bimanyi oba kituufu yasoma Qur'an naye talina ilimu okumanya kwennyini nti nga we nabagambako nti buli muntu akola omulimu aba agutegeera ne bwajja buzinga gwatandise dda amanya ekiddako okuggyako omulimu gwe bayita busiraamu bangi bamala gakola ki tebabutegeera kuba singa otegeera obusiraamu eyo statement tosobola gifulumya oba olumbagana mulezi wa bitonde ekyokubiri omusajja gw'olaajanira ono ani yamukuwa Allah yamukuwa
nekindi nkigamba abakyala bannyinaze bano abali mu muzikiti n'abali ewala okimanyi nti omusajja oyo mwakalabagana oba mwanabagana bulabaganyi mu bukulu nekyabagatta Allah yakiteekawo yabatonda wajaala bainakuma mawaddata wa rahma eringa natti ne wassa Allah gye yasibisa abantu ababiri abatakwatagana mawaddata wa rahma kakati ono toli mufumbo si wangambye yabadde atya yono namananga kati ngamba oli toli mufumbo kati ono si mufumbo n'eri eriyo atali mu bakyala era waaba ono avuga mu motoka amusanga n'amuyitako buki kubanga tewali kibagatta naye olunaku Allah lwatonze wakati wani Musa Ibrahimu nenga Ibrahimu eringa afanye ku by'obufumbo nsaba Allah naawe akwanguyiza alayhi salatu wassalamu oli mukama waffe Allah lwatadde okwagala wakati wa Ibrahimu n'oli Aisha ali eri wa Maryam va kubyogamba nti amuyitako mu kkubo amanya nti agenda nasimbula n'avuga n'ava Kampala road najja eno ku Bugerere road amuteekemu kati sagala nnyo tambule nnyo nga Allah ataddewo mawaddatan wa rahma ataddewo kwagalana nakusaasirigana webitabaawo mweyitako kati Allah yabitaddewo nabino byonna ebigoberera ku nkolagana Allah yabikoze eki naye gwe omaze omufuna omusajja okuba ekikono buli ajja nze nali ndabyeko omukyala nga ku bbaawe n'abafamire ye abafamire y'omusajja tabaganya kusembera wali mwana waabwe ku lw'okwagala kwakola ki kwamulira nga n'abaana baabalumya enjala bali n'ekitabo amala okudda bali emmere nendabako nga wayisewo akaseera obanga olina wooli omusiraamu ostadinganga neweewalenga nnyo olugambo omusiraamu buli waaba akola kibaita observation alaba n'ategeera kyalabye era owuninga nekiba kike oba ontegeera kubanga ekyo kibaita experience ogenda tuuka ekiseera nga kiri kyewalaba okyetaaga kati nalaba nga ndaba abantu bano balwawo okulya ne buwulira reasoning omwami tannakola ki nendaba the very family nga balya mangu reason why anaatera okukola ki okudda nembalabako nga bali mu kkooti mu kaseera nga balwawo okulya amala okudda yalinga sweetheart mu kaseera nga balya tannadda yafuuka taata waani mu kkooti yali shaitwani era nga buli omu annyonnyola omulamuzi akakase nti mu butuufu eno sitaani kati byebyo kati kiki ekikumenya otugenda okujeemera Allah ku lw'omusajja ng'odda wa Allah yakutonda kusinza ye ate otunka omenya amateeka ga Allah ku lw'ono ebyo ebyenkolagana biringa sukaali ggulu okomba kawooma toli mwetegefu kugabirako mulala okomba kawakawa ofuka wakubuulira nti akunuuna waliwo abawooma awalala la hawla wala quwwata illa billah inshallah atuwe okumutegeera yagamba al amaru bihi obikolerako fe tukolerako Allah waffe namubaka alayhi salatu wasallam yasomesa addawatu ilaihi tandika okukoola abantu badde ku kino kyotegedde mu ddiini ekisembayo asabalu ala al adha fihi oguminkirizanga okuyirira okuli mu kukola ddaawa togambanga nti abo tebaagala basomesa kubanze natandika osomesa bino ebintu by'amayembe n'amajini ne sayitwani n'amasabu waffe nekingubya ku mimbali emyaka egi nga sikkirizibwa kulinnya ku mimbali naye nga bamala ne bankuba akalimi erimu yo nnungi naye obuzibu ovuma abantu naye terezaawo dde muusaaze
gamba nimugamba okutereeza ogamba ti kati ebyo ebintu ebyokugira abantu simanya shiriki nimuga tete okutereeza nimugamba asigina tereeza era sidda kudamu kusaaza mumveeko kati n'omanya nti kyenjogerako kirimu nnakuwazibwa naye kangumiikiriza okunakuwazibwa kuno nsobola otuusa mu meseji yaani essaawa zino kankyogere kwawe era kyekiriwo eri gye bangobanga kati nsaaza ne gye nalinga sisaaza wano kati wawano ntudde era nebaza Allah ntuddewo ku lwa buyinza bwe kuba kati abanene abali muzikiti muno singa tugoberera saizi be bantudde wano naye obugumiikiriza oba okola ddawo olina ogumiikiriza olina negyolaga ne batakuwa transport kulebyo byoyogedde atuyise basiriku wallahi Mungu sigenda zimuweza atambulewo ake n'otambulawo najja ne mu kkubo n'ayimira naga mwalimu kutumba gyebale kale neeravuma abasiriku ojja tutambula n'avuga n'agenda naye asabulu gumiikiriza bino tubyogera bino ntibane Allah yakkiriza okuwasa abakyala bana abakazi batuvuma n'osoma ku linnya akumye nga ye Maryam, Maimuna, Aisha noga subhanallah noga nenedda neleso neddako era ngenda kukireeta kubanga tekigumiikirizikika n'enkokola kweziri naye eddiini yaffe sheekhe yali atunga ebigambo bye watu yatugamba tobanga okola ddaawa okuyita abantu badde eri Allah obeeranga muki mugumiikiriza era Imam Shafi'i yagamba ono yagamba nti wadalilu qawluhu ta'ala obujulizi kw'ekigambo kya Allah ekigamba bismillahi rrahmani rrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr kati wano waggulu sheekhe yagamba nti ekyoka ddala omuntu kyalina okumanya mu ilimu ekimubanjibwa mu kumanya kwe okumanya Allah okumanya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam okumanya eddiini yaffe Obusiraamu na bujulizi bino ebigambo byalabikirako mu hadithi mpanvu ya Bara ibn Azib radiyallahu anhuma yagamba nti baafuluma kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi janazati ar-rajul min al-ansar yagamba nti baafuluma ne Nabbi Muhammad sallama nga balina omufu omuddu yafa mu bo ne ali mu Madina bagenda ogenda omuzika basanga kabuli tenagwa kusima nam kati fajala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mbaka n'atuula alayhi salatu wassalam wajalasna hawlahu agamba naffe ne tutula tumukoze eki nga tumwetoolodde naye alina akati mu ngalo ze nga yankutu bihi fil ardi awandiika kuki ku ttaka wali baddeko mu mbeera eyo okutta akati n'olusana byowandiika tubitaddeko birowoozo naye ng'olina byotakulatakulawo kati yagamba nti yali awandiika eno hadithi kyennewunya kuba n'abasajja ridwanullahi alaihim wallahi baali bategeera ekifo kya nabbi mu bulamu bwabwe sallama twanekitenizi bwe babeeranga waali buli kyeyalinga akola yalinga lesson olaba bwe yamwetegereza batuuse kabuli tennaggwa nazza amaaso ku mukama waabwe bagenda olaba nga atudde nabo ne bakola ki ne batuula yagamba nti we twatuula akasiriikirira akaali we tuli kyakulowoozesa nti ku mitwe gyaffe kutuddeko ebinyonyi yensonga lwaki tetwenyeenya nti biyinza okubuukako otegedde abasajja abo we baali nga awali mukama waabwe ata n'okukolola abalinga mu mbeera egamba nti batuma mumusaba tukolole naye agamba nti mu kiseera ekyo farafa'a ra'sahu n'asitula omutwe gwe omubaka alayhi salatu wassalamu n'abagamba ista'iidhu billah musabe Allah abawonye min adhabi al-qabri ebibonerezo ebiri muki mu ntaana yakyogera sahabi aga nti yasiddiŋŋana emirundi ebiri oba emeka oba esatu ku lw'obukulu bwakyo omubaka bwe yabeeranga we yali sallama yalinga alaba ebiri mu kabbuli bino bano baserebu betulina mu masimu tambala emyozi gyabwe okaba kaze kasherebu kayita bukunyanga buno buwala bwa muno mu Uganda
Allah yabuwa amagumba n'agasaako ennyama kati ennyama n'agisaako ebifutu badde koyinza okuyita akabina oba n'amabeere n'abuwunda bwe kyebwasasula Allah kukwata mibiri egyo kujemerani abamu mu bo balina n'amannya nga abasiraamu naye najja ku siteegi ng'ayambadde nika n'akaleega n'akatimba hayi n'abantu bajinnifu baliko amajini omuntu bw'atyo n'akuyimirira mu maaso n'akusitula feelings n'oseka amanyo ne galemerayo n'okwata mu nsawo owulira ofa n'omuweeta osaanawo oyo omujinnifu Allah akuwadde ebirungi kati oli n'agamba nti n'azaala omwana we n'amutuuma agamu ku mannya gabo mbu ono wakabi tatalabanga munene ngaani ne bano abakola amazzi nakati ntekekaani ku mazzi gano nassaako era oba akola mugaati nassaako akafaananyi kooli omujinnifu mbu omugaati gutambule nnyo era okulaga nti abantu bajinnifu ne bagugula nnyo kuba kugiddeko muki omujinnifu ati minali jinnati wannasi temunkotinga obubi eri abantu ng'ajinnise oba ejjinni nga ashayitaanise oba ejjinni nga lishayitaanise kaakati omuntu n'alaba nga abo banene naye mbu nga talaba nnyo sayizi ya mubaka nabi Muhammad sallama eyatuulanga watudde n'atunulira ekiri mu kabbuli ng'oli bamutuuziza bamukuba ennyondo n'atuuka n'ogamba nti singa saatya kulemesa abantu kuziika bannaabwe nandisabye Allah ne mulaba ku kiri mu ntaana awo naye kale teyasaba tetwabiraba yabitugamba ate ffe ekigambo kya nabi Muhammad sallama oba kijjidde mu audio oba mu video oba mu text ffe kisigala kyekimu omuntu bw'atuuka mu ntaana yagamba alayhi salatu wasalam nti wayaatihi malakaani wajjaawo mu kinnya malaika zijja mmeka 2 fayojirisaanihi ne zimuwa akatebe tuula wano kati baseeka ate bo tabeera bajinnifu ne babeera bakyerufu abalimu muduzi z'akaceere bajja ku kabbuli waggulu ey'omugenzi ne bamugamba nti eyo gy'olaze ate basajja batetenkanya bajja n'ekidomola ky'amazzi baagala ebigambo bifuna ebiyita tebagala ttaka lino likalubirize ebigambo ne bayiwa amazzi ne bayatoloza kabbuli eno wegataggwamu ne bayiwa ne kabbuli zino enkadde tegalina kuddayo obushirika obutawaanya abantu bwe bamala okuyiwako amazzi ago ne bamugamba ebigambo ebimu ku bino wammanga man rabbuka ma diinuka ma imaamuka ma kibratuka naye mu maaso g'ebigambo ebyo gye bagambira nti malayika zigenda kujja mmeka bano nno ababyogera tebabirabangako gwe babigamba abiraba mwazze ne adinaani nsaba Allah kiremekwawo ekityo naye nga tenina okwogera kakityo kyotegereka ne mubuuka muyina puroguramu ebuuka mugwe mu kikomera mubeeko kyemusomolayo adinaani n'asookayo aba yakagwayo mu kikomera waati nga kikomera temwabaze bulungi agudde mu kyaba militale gwalaba ayina emmundu entono yennene eriwo wabweru wano kati omugamba adinaani totya leeta kakati adinaani atunulira abasajja awuliriza kyogamba kyakiwulira naye atunulira kyalabaga nina kutya naawe leka olaga totya leeta nina kutya sigenda nakuleeta omusajja bamutadde mu kabbuli malayika zimaze okutuuka 2 mwalimu ali waggulu byatayogeranga tebabisomesa bantu anti amugamba nti aha bajja bali bameka naye tebakutiisatiisa tebakukangakanga kyokka ekikowunyisa Allah yabateeka mu kabbuli eyo yabateeramu ezimu ku nsonga lwaki bali mu kabbuli kuliko kutiisa gwate n'akwata ebitonde n'abikola nga bya bbulaaka nga kala yaazo eyitamu olwa bbulubbulu mulabe emmotoka za patulo ng'erina bwe pasinze mu kazikiza
ngeyaka ekitaala kya bbulu ekyo weeti newebeeri we mulabanga battalion mukazikiza bweti temwalaba ku vidiyo zebakwata mu kampeyini tumwazira vidiyo za mu kampeyini ezo patone zijjanga nga zaaka ekitaala nga basirise bonna bidduka mu byereere nga tewali ayogera emotoka z'abantu bazisazeeko ziri bazisazeeko naye ekimu ku bikoze lwaki bazikola emotoka ezo zaakabikkalakkala ebyo to intimidate the what mu luzungu bakogera batya bamwogera batya mu luzungu to intimidate who victim gokyogedde tuli ku media aha wallahi ebitonde ebyo bitiisa Allah biteka mu kabbuli nga birina okukanga muntu munno yakanga ogabini maleka tegenda kukanga amannyo gayitanganye bwegati nzirugavu eyakola bbululu twala tina amalala wano omuntu ombuuza amanyako gwandagati amanya gange amanyako gwandi obuuza nze ategedde naye olw'amalala bwe zinaakubuuza ojja byanukula tekuli kuteesa ebyokwerowooza bikoma wano kasita ovaamu omwoyo mbirigo kyebakubuuza kyokola ki tokkiriza kuddamu genda gye batakukkiriza genda mugenda kukola ku ssusu tojja vaawo nsaba Allah zinamu atuwa okubitegeera kati ebibuuzo tujja byongerako inshallah olwokusatu olujja bakubuuza ebibuuzo biri 3 bye nnalabako nesi yenkomerero ayongerako ekyokuna akusomerewo eddiini batekutuse bakubuuza mani rabbuka ani katondawo ma diinuka obadde wa ddiini ki ma hatha arrajulu alladhi bu'itha fikum byemmanyi ebibuuzo bimeka naye tetegeeza tebiryo birala wabula ayongerako ekyokuna akusomerewo kinanyamba nange nyongereko kati oluddako njogera bimeka sekaisa agambye eddakiika ameka weda kindi ku mutima Allah nsasudde nkyukiriza ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته